Ebyonga bikyali bityo waliwo namwandu alajana olw'abantu abatanategerekeka okumwokera mu nnyumba ne bamulekwa basatu. Atebereza abaana ba mujjawe okuba emabega w'ettemu lino nga bamulanga bya busika. Bino bibadde ku kyalo Bulabukulu mu disitulikiti ey'Emityana era omusasi waffe alina ebisingawo. Agnes Nalubega w'emyaka 45 n'abaana b'okuli Jovia Nambiru ow'emyaka 8, Kato Isaac ow'emyaka 7 ne Sarah Naloga ow'emyaka 13 be bali mu ddwaliro ekiruddo nga bapookya n'ebiwundu by'omuliro oluvannyuma lw'okusimatukira watono abantu abatannamanyika bwe bateekera enju yaabwe omuliro. Bano batuuze ku kyalo Bulabukulu Emaanyi mu ssaza ly'e Busujju mu disitulikiti y'Emityana nga bino byaliwo nga 8 omwezi guno, emyezi 2 nga Nalubega yakafiirwa bba Kanyike George William ku myaka 78. Nalubega ategeeza nti yali amaze ebbanga ng'asusa mu ddiiro n'abantu abajja okumukungubagirako kyokka omuliro ogugenda okukwata nga mu ddiiro avuddewo ennaku 2 emabega. Taata waabwe yafa mu gwa 6, kati kino kintuuseeko mu gw'omunaana. Alinjawo ekirongo omuliro gukoledde enju. Agamba gwatandikira mu ddiiro era ebintu omuli entebe, TV n'ebirala byonna ebyaliwo byaggwawo nga gwasinga kubookya nga banoonya ekkubo eribafulumya nga tebaliraba. Gwaka naye guva eno ku luggi balabika babomola enju ne bayiwawo amafuta. Ne gatandika okwaka. Abamu ku bavubuka abali mu nju batubuulidde engeri gye basimattukamu omuliro guno n'okutaasa abalala n'ebintu ebimu. Twabayisanga mu madirisa naye nga omukulu yabaweereza omu ku omu, yasooka omuwala omukulukulu n'addako omuwala addako era ati n'asemyoka n'akalenzi kuwerako kasinga okuyisibwa obuto. Twaddukira ku poliisi batugamba ekyo kibbo kye badde nga bewera obwewezi tetulina bujulizi. Nalubega yeewunya okubanga mu bufumbo buno mujja we yennyini ye yamuyita bafumbire bba ate mu kaseera kano abaana be bamuliisa akakanja. Mukyala w'omukulu yalina we yansanga n'aŋŋamba nkusiimye jangu ofumbirwe omusajja wange, nange saali mubi nenzijja mu maka gaabwe. Alumiriza abaana ba mujjawe n'abalala okuba emabega w'ettemu lino kuba nti bamaze ebbanga nga bamutiisa okumutuusaako obulabe singa tava mu bintu bya kitaabwe omuli amaka n'ettaka. Abaana bali 8 ne Nakazi nga bajjanga wano ewaka nga baŋŋamba ogaanidde mu byaffe okyabiyita bya kusaaga biveemu kubanga maama waffe yabikola. Tebakomawo ne batandika n'okulya emmere ye n'okumutegeeza nga bw'atalina kantu konna kagenda kutwala kuba eyamuleeta yafa nga naye kyekiseera baviire nti kuba ebintu byalimu nnyabwe yabigula n'ekitaabwe. Tibiveemu tojja bibeeramu bya nnyaffe, senga onoobigaaniramu obuzibu bujja kujja. Yennyamidde olwa poliisi okukwata abaana abo ate ne batankati tamanyi wagenda kudda nti kuba bamuweerera okumukola ekisingawo. Maama Minisita Nabbanja ne maama Nabakooba bakyala bannange mmwe mulwanirira abakyala ontaase ku baana b'omusajja abandi bubi. Ategeeza nti talina gy'agenda kudda nti kuba mu maka yazaalamu abaana 5 okuli n'abakyali abato n'asaba ekikwatako okumutaasa. Kati neebuuza gye ŋŋenda okulaga nga nvudde mu ddwaliro kubanga tukyali mu ddwaliro eno ekiruddu. Gye ŋŋenda okubeera simanyiyo n'abaana ate abaana nnina bato. Asabye ebintu by'omugenzi bigabwe buli mwana afune ebibye baleme okubattira obwemage n'asaba ne poliisi okukwata abatemu ng'okunoonyeza kuwedde. Tutuuseeko ewa mukyala mukulu Nayiga Ellen maama w'abaana abateeberezebwa okwokya kyokka nga bano beerayiridde obutakkiriza nnyabwe omuto nti okuzannyira mu ntuuyo za nnyabwe. Kitaffe bwe yali yakafa yaleka obukadde bwa ssente mu nnyumba era ne bagula ettaka byo byonna byansangayo ku ssente ezo ezaasigala mu nnyumba. Ebyo ebintu bya nnyaffe yabigula. Ezo ssente ze baasigaza obukadde bwa ssente ettaka lye baagula gwe mugabo gwabwe baagujja. Abatunda ebintu by'abaana si bibye. Ekigambo ekibali ku mimwa kimu tutunde tweyongereyo. Mu luvannyuma lw'ennaku 3 nga taata yakafa baali bamaze kujja. Wawulira otya nga bagamba nti bawalabo be baakuma omuliro ogwo? Ekyo sinako ansa yaakyo. Omwana oli bwe Kampala oli baamugye mu Butiro bwe baakutte ne bamunona bonna ne babateeka mu kkomera babasoosezza maanyi. David Sekayombya yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Olaba mawulire gataliko nfufu ku Bukedde TV 1. Ngenda kunywa mu kulendo lw'amazzi nkomawo n'ekitundu ekyokubiri topa. Linda ne bino mu gataliko nfufu. Boiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwabalunda zileya 10% tumulina abaga